tuba tuvudde kaawo ebirala nga ebitambula nate wano mu ggwanga era Uganda muganda wange akyekumira ku mukutu ogwa 93 akawumuzeemu IU FM. Njagala okuyozayoza bwana Hamis Segujja nate wali director wa AFROVISION omupiira ogwasobodde okubanga guzanyibwa gwewategese embeera negenda maaso n'okubanga etambula mulaala. Olunaku olw'eggulo omupiira kafungula nkete agwagensi maaso n'okubanga guyinda wakati wa Dream Pictures nga batunka ne AFROVISION era omuzannyo ogwo gwagenza okuggwa wali eddakiika 9. Wabaddewo omuzannyo ogwa netball ogw'abaana ab'obuwala ababa ku mupiira ogwo ne wabeerawo n'omupiira ogw'abaami ogw'ebigere ogwagensi maaso n'okubanga guzanyibwa. Bwe weetegereza bulungi arizata nga bwe zaavuddeyo wali akawungeezi ak'olunaku olw'eggulo omuzannyo guno ogwa netball agwagenza okuggwa nga ttiimu ya AFROVISIONS oba agiyite AFROVISION Films ng'ebala obugaba 26 ate nga bo abakulu bano muganda wange aba Dream Pictures badde babala obugaba badde butono nnyo ate basobodde kuba nti embeera bagikwasaganya obugaba badde 8 bokka embeera negenda maaso n'okubanga nate muganda wange bwetyo bwe yatambudde agwatumbudde 93 akawumuzeemu FM. Yabadde omukyala gwe bayita Nakatudde Aisha yasobodde okubanga ateba goals 15 ate nga Nansubuga Priscilla nasobola okubanga alengera obutimba 7 embeera n'etambula bulungi ate nga Nasuna Abatenga naye n'agenda maaso n'okubanga akubako goals 4 erinnya lye Patrick ayitibwa Unpowers yagenze maaso n'okubanga atibwa buna embeera n'etambula bulungi bweto Dream Pictures ne bagikuba omupiira gwabadde mulamba wali muzannyo ogwa netball ne muzannyo guno ogw'omupiira ogw'ebigere ogwa football again AFROVISION Films yasobodde okubanga wangula omuzannyo agozadde 7-6 era Dream Pictures ne bagikolako double bagituuzizzaako omupiira gwabadde mukambwe nnyo. Yabadde omwami gwe bayita Segujja Kamadi omuziranjovu yasobodde okubanga atebako egolem ate nga Kawooya omuzirangeye naye n'agenda maaso n'okubanga ateeka omupiira mu katimba ate kwoteeka ono muzzukulu w'amazige omukulu gwe bayita Mugalu n'agenda maaso n'okubanga atebe goals 5 ne guggwanga AFROVISION era omuzannyo amicably basobodde okubanga bagwangula agozadde 7-6 embeera n'etambula bulungi. Yogayoga bwana Amisi owa My Own Son kafirimu akalungi ennyo webale kuba nti wagenze maaso n'okubanga oteekateeka omupiira bwe guti ne ku mulundi omulala ogenda maaso n'okubanga otutegeeza embeera n'egenda maaso n'okubanga etambula bulungi. Gwe mupiira ogwo gwe nkutegeeza ogwabadde ogwa Kasameme ogwazanyibwa wali olunaku olw'eggulo gwakyekumira ku mukutu ogwa bannange abawagizi baffe bwe tutyo omupiira gwe twabalaalise bwe tugukomekereza nga AFROVISION tubadde tusamba ne bannaffe omupiira ogw'okukyala ogw'omukwano Dream Pictures tugikubye mu bawala ne mu balenzi. Mu bawala basitudde ekisero kya goola 26 boku 6. Mu balenzi tuze tweteeba bwe batuteeba naye nga tukomekereza nga tukubye goolo 7 ku 6. So na buli tiimu yonna eri eyo bw'oba owulira ng'otwewulira wetuli ogirugule ofiisi nzigule otutukira butuukirizi notutegeeza nti weetaaga okukubwa nejja ne twaba AFROVISION nati omukulu Dani nga obubaka bwe bagenda bukuleetera so ne tiimu be twawandiikira mwetegeke budde all students twabawandiikira mwetegeke bajja n'obugatto obutegeera ne twagiwandiikira ogikuba tubeere nga muli redde essaawa yonna n'omulala yenna so AFROVISION tuli bati bawanguzi